waliwo okulya n'okkomba endagala era bangi battibwa keewamala naye baatuuka mirembe gye baali bagenda mu ggulu. Ebyengeri ebyo mikwano abirimu engeri oba olyawo ey'okusimba ekiryo naye kale munakkiriza kubanga wamma akafa omukuto tekaluluma, bo baatuuka mirembe. Nze Dokita Batindira Baamaga tuli mu nsibuko naye ng'ensibuko yaffe leero ate ekutuusiddwako omwana w'embuga Omulangira Ssemakookiro Henry Kalemeera, naawe beera omukwabo batutuusaako ate akanyumiro kano bwakulembera ate n'obuuza nti Buganda yewa beera omukwabo nga luli olwanobako oba olwanoba nti ate ewaabaze nali muganzi n'omubuuza nti kale ki ekyakujjayo ye lwaki toddayo. Bassebo ne banyabe enamba yaffe eyiyo abeetaaga okuvugira obunyomero buno. Twagala okumanya ate Kyengera lwaki wamwa Kyengera kiri mu ssaza lya Kabaka ery'e Busiro erikulemberwa omwami ow'ennono gwe tuyita Ssebwana. Ekitundu kino kiri mu ggombolola ya Nsangi. Ssaabagabo kulemberwa omubaka oba omukiise mu Paaliyamenti ate ya Uganda bamuyita Honorable Masias Walukaga. Mikwano ekitundu kino mu biro bire ebyedda kyayitibwanga Mugongo era wonna waayitibwanga Mugongo okwetooloola, naye ku mulebe gwa Kabaka Ssuuna owookubiri omulundi gwe ogwasookera ddala okutabaala abaziba waliwo emmandwa ezamulagula obutagenda ate kiziba kutabaala ne zimugamba nti ayibeene bw'ogenda togenda kudda mirembe n'olwekyo ne zimugamba totawaana. Kabaka ye bw'atyo n'agamba leka agende kuba waliwo emmandwa ezamukkiriza okugenda. Bwe yagenda n'atabaala abaziba n'alwana ne balwana bubi nnyo okutuusa lwe yabawangula. Bwe yabawangula kyava anyagayo n'abantu abamu, naye olw'okuba nti mu kulwana abamu yabayisa bulungi teyabatta. Kabaka waayo gwe baayitanga Kayitaba n'amwagala nnyo era ne babeera ba mukwano nnyo ne Buganda. Bw'atyo no Kabaka Ssuuna owookubiri bwe yali avaayo ng'akomawo abasajja abaziba bayitirivu nnyo bajje bamukolere kuba baali b'amaanyi. Bwe baatuuka ne bakola abaziba olw'okwagala Kabaka Ssuuna owookubiri baamutonera embwa. Mu kumutonera embwa n'abakyawa bubi nnyo kubanga wano mu nnono yaffe tetuyinza kutonera muntu mbwa. So nno bo abaziba akabonero kaabwe babeera nga bakwagala bakutonera embwa. Bassebo ne bannyabo Kabaka bw'atuuka e Buganda emmandwa zonna ezamulagula nti tateekwa ate kugenda kutabaala nti talidda mirembe yazikwata n'azitira ku lusozi olwo Mugongo kubanga edda wonna waayitibwanga Mugongo. Bwe yamala okuzitta zonna olusozi olwo ne lukyusa erinnya ne luyitibwa Luttamandwa. Luttamandwa olw'okuba batiddeko emmandwa olw'okuba batiddeko emmandwa teruva lutuuma Luttamandwa. Ssuuna bw'amaliriza okutta emmandwa ezo ezasooka okumulagula nti bw'aligenda talidda mirembe kuba mukimanyi ekiziba yatabaalayo emirundi ebiri. Kutabaala emirundi ebiri ogwokubiri teyalusumattuka bw'atyo no gyakisiza omukono naye ogwasooka yawangula. N'olwekyo olw'okuba abaziba bano batonera embwa ng'akabonero ak'okumwagala n'abatabaala era abaali bamukolera n'abanyaga kyebava bagamba nti gutufudde ate Ssuuna gwamufa n'abaziba kubanga yabanyaga n'agamba sigenda na kubawa ssente zammwe ntonera embwa ng'ekirabo. Ne mutonera omuntu magujja mwe temujooga mumukola malaya lubuto. Mukwano gwange Male Moses wane waffe tetukkiriza kutonera muntu mbwa gimutonera ng'ekirabo gy'atagenda kulyako nnyama.
Ku mulembe gwa Kabaka Daudi Chwa II mwaka gwa 1912 yali omulamuzi gwe bayitanga Stanislas Mugwanya bw'atyo yagenda n'akubayo ennyumba ye kuba yali yakubayo mayirozi ez'ettaka era nga yafunira ddala ettaka liyitirivu awo Ekyengera. Bw'agenda Ekyengera n'azimbayo mu mwaka gwa 1912 n'azimbayo ennyumba ey'amategula olw'okuba enju eyo yali yamanya ate nga tebeerangawo ku kitundu. Bw'atyo yalina okukola embaga ng'agenda okugiyingira. Olw'okuba yalina okukola embaga abantu basimba ebitooke olw'okuba bakitegeera nti empologoma Beene Daudi Chwa II agenda kulabikako eri Obuganda, agenda kuboneka, agenda okuyingira ennyumba. Basimba ebitooke bikole ng'ekiyitirirwa ku kkubo, ebimu byaliko endagala, wabidde, waliwo ebya gonja, waliwo ebya kisubi, bannange buli kitooke kyasimbwa. Kale nate mu kusimba ali basaamu n'akajanja kayitirivu. Basimba ebiriko endagala, basimba ebiriko amatooka amengevu, gonja nga kwali ayengedde. Abantu olw'okuba embaga yali y'amaanyi yasombola ab'Ebule n'Ebweya, ab'Emityana, ab'Essingo, bannamasaka abasinga bo baabalabako mbu bajja na ku bigere bamanya akwano gwange mulongo kubidde ku ngabo y'Abaganda mu ab'e Masaka ekintu eky'emikolo temukizanyisa. Kaakati ali atya bannange omumbejja Namayiga Flavia nkubidde ku ngabo y'Abaganda. Kaakati bwe baatuuka olw'okuba embaga yali y'amaanyi yasombola ab'Ebule n'Ebweya, baali emmere yali mpitirivu. Kwaliko emmere empitirivu, amatooke, omuceeri, gonja, balugu, kyemula, nandigoya, kwegamba ebikongo byonna byaliwo. N'omwenge gwaliwo. Ebika byonna ate gwaliwo. Kwaliko ebbwakata, kwaliko omukombooti, kwaliko amalwa bano bangejja bubuto, njagala malwa. Baatulanga ne banywa. Bambi waliwo abaalabwanga banywa ne basindisa n'ebigere nga tebalina nagasituka, akwegamba nga ye yeebasa asindisa bigere, awulira omukkuto muyitirivu nnyo. Awo nno we bajja n'enjogera egamba nti alidde n'asindisa n'ebigere. Okulya n'osindisa ebigere kwegamba talina nageegolola, asindika ati n'ebigere. Balabwako bangi, bannanga abantu baali emmere, banywa ebyokunywa. Kaakati omulamuzi oyo omukulu oba eyali omukuza wa Kabaka Daudi Chwa, Stanislas Mugwanya, bwe yayimuka okwogira mu bantu bagamba bannange muliire ddala wano tuli mu Kyengera, ebyokunywa bibino byonna bijjudde, bannange muliire ddala wano tuli mu Kyengera. Abantu ne bamugamba bannange ffe tulemeddwa. Kaakati olw'okubagamba nti tuli mu Kyengera we wava ennono y'erinnya Kyengera. Awali wayitibwa Lutamandwa ate ne wakyusa erinnya kiwa Kyengera. Kabaka Daudi Chwa owookubiri agamba nti mu mwaka gwa 1920 obulwadde bwa akawumpuli bwalumba olubiri lw'Emmengo, bwalumba Nakasero, Nakawa wonnaawo. Kabaka Daudi Chwa bw'atyo yazza Stanislas Mugwanya Ekyengera, ogwo omulundi gwali gwakubiri. Ng'ogyeko guli ogw'embaga, bw'atyo bwe yatuuka Mugwanya ono yamusuzanga mu nnyumba ye ey'amategula. Agamba nti yabeerawo kaakabanga n'ekyamuleetera okuvaawo mmese. Emmese zaatandika okufa zokka era bwe bulwadde obw'amaanyi obwali bulumbye ekitundu ekyo Kyengera. Bwe zaatandika okufa zokka Kabaka n'agamba ntayi, n'avaayo n'agenda. Komisona wa Uganda ku lwa Bungereza baamuyitanga Kapiteni Tafnell. Bannange bamikwano, naawe beera n'omwoyo gw'abanaddako ab'enkya nga abagenda okusomera ku masimu ate ne TV ng'otuyamba n'ekyo ekitono bw'obanga wakuzibwa mu maka amagunjufu
twagala ebintu bino tubirekera abaana baffe n'olwekyo akatono koolina kakola kinene nnyo okulaba nti tutambuza emirimu nga gino eyakuzibwa mu maka amagunjufu nga olina omwoyo ogulumirirwa. Obuyambi bwe bw'otuwa bwonna butuyambako okugula data, okugula ekkala ziyite maaka zituyambako okuwandiika, okugenda okubaleetera abasomesa bimufuna, okunonyereza okw'enjawulo. Anaakikola bwe ntyo nze nkugamba nti Mukama ate akwongere mu ssera. Bangi bakkirira emagombe batuuka mirembe kubanga akaffe omukuto tekaluluma. Bannange baalabwako nga bajja n'amasuwaani, n'abafulubi baalabwako nga batwala emmere. Baffe empologoma ya Buganda ate awangaale.